kale badi braka tufanyiza ku biti obulamu bugamba ki obulamu bwange bulungi tebulina tabbu ngonyirira bannange omusajja ndabirira bulungi ennyumba gye twalabye gwe kyaliwa Rita Kaggwa tuwe ku facts ezo kati ennyumba ya bannange ennyumba efuuse ennyumba ya muzannyi wa firimu bamuyita Ityoke Solomon mukazi yafumbirwa omukazi yegulira ennyumba ye kati Rita yafunye ennyumba eyo nayongeramu ka edit katono n'agifuula eyiye no supportive document that's why yakoze impersonating omuntu ali eyayinza okwebuuza ekibuuzo nti gwe bino byonna obijja ludda wa information gy'oyogerako because obwedda ngamba abantu nti tewali muntu asinga kumanyanga mulabewo ate kati Rita bambi mutadde nnyo ku pressure y'amaanyi kati ali ku pressure y'amaanyi ayagala okunkakasa naye nze am nobody to her. She has been to UK for 20 years with showing nothing, so we are here. Talina kale kyatugamba Rita. Olutalo ne Rita Kaggwa luvaawa okutuuka okumutuuma zombi. Zombi oyo twali ba mukwano nno, even in 2019 twali ba mukwano. Era nga yategeka ku mikolo yampeereza bagenda ogikwata bwe boom zombi abaana ne bamwabyangangeya. And I don't deal with the hypocrites. Okuvola omusonyiwanga mukazi muno kubanga batugamba nti kyayika emirimu gyonna gye mukola gye gimu wadde gwe oyinza okuwa zombi nze okuggyako wandi neesonyiwa nja mwesonyiwa. Okay, twogere ku muganda waffe Lwasa munnamasaka nawe oli munnamasaka akavidiyo kavudde Lwasa ebintu byesi ye Lwasa yabadde yeye naye agendeko mu bakojja bamujjanjabe aterere mu layini yavuddeyo n'akeegaana n'agamba si yeye mukwano yeye tewali muntu asobola kukola edit kuva ku mutwe n'olubuto ne luba lunene yeye nedda mukwano yeye yeye kati gwe nga gwe twalaba wavaayo n'otugamba n'otulaga ku ddagala ery'ekiganda ly'okozesa eryo habo lwaki tomuyita n'omuwaako nga kyali anti kati nze ni mukazi I do steaming anti eno TV nandi kubuulidde naye kati nze steaminga naye steaminga bulungi nnyo emisuwa gyonna ne gyeta ne ntandika okola kyemisuwa ne giba nga oli erete naye ate ekintu n'ekibanga ekya Lwasa kisukka mukwano sikyagala namwogerako oyo Lwasa yabadde yeye munno wonna batanzi olowooza ye yabeerangawo atya mwene embeera sente she was a gold digger. She was a gold digger. Ate omukyala gwayina essaawa zino Lwasa talina mukazi omu babiri ate simanyi abasajja ekikula kya Lwasa simanyi lwaki bagenda balya buli wamu tebalina restaurant emu buli restaurant baagala ogiryamu bwe buzibu. Badi Black singa Lwasa ajja gy'oli n'akugamba nti nzize tubeeko engeri gye tukola omukwano oyinza okukkiriza ku mbeera ati nze kati we twatuuka yafuuka nga muganda wange sisobola. Badi Black tosobola toyetaga sente wabampa naye si takyalina sente ku listi yonna gye watulagako emabegako okuliko Jack Pemba abasajja aba bate omusajja oyo agenda kuntwala mu banene tumuleke bannange yaali bulungi okusingako Lwasa mukazi we yagamba kiri okay ye bimumala so mukazi we yagamba bimumala it's okay fe tebitumala. Okay bupaka kiboyinza okulekeraawo omuntu akulaba banange mbagala nnyo ate njagala abantu bakitegeere nti nze I'm so spiritual ntya Katonda nze by the way senga nasoma nnyo nze amwe fighter ndi freedom fighter nwanira nnyo eddembe ly'abakyala abawala bamaama kwegamba nze nwanira nnyo eddembe ate njagala nnyo amazima nkyawa omuntu alimba. Rita Kaggwa obubaka obusembayo njagala muganda wange tukole tufune ebintu ebyaffe va ku bintu by'abandi.